era kino njagadde nnyo tukinyumye buli mukyala yenna ng'alimu okubuzaabuza omwana gwe bayita nti mulenzi amala budde. We are KCM. Lwali wano mu Katongere Masaka tewaliyo. Nze muzukulu wa Mutesa Asire Bukesa Butambala Kalondoozi Sembajju Alfred yakwaniriza nzaani oba gwani kikulu nnyo okutegeera gwani. Ne tubeera mu mbeera embi ennyo nga We are KCM. buli muntu akugamba nti nno emirembe gy'edda gyali mirungi yali muto teyagitegeera. Waliwo bye siriddamu kulaba gwe tolabangako ku musirikale ng'asiba emagazini ezisukka mu emu ku mmundu. Ekitintala abo okumpi ne poliisi twabeeranga omwami omu yajjanga atunda byennyanja ku kagaali. Bakyala b'abapoliisi baabigulanga nnyo najja n'akakengere kirikiri ng'era akakengere ke bamumanyira n'asiba. Abakyala ne bavaayo ne batandika osiima engege. Waliwo wa poliisi sirimwerabira okuleka nga nfudde bamuyitanga Okiru. Baatugamba yali mukalamojja ng'Okiru ajja ng'abikula mu bokisi y'omusajja ng'akwatamu engege ebbiri ng'azikwata ng'atwala waka ng'omusajja asigala awo alowooza oli adda ne ssente ng'Okiru adda. Amubuuza teno nangoja nini? Oluswayiri olumanyi kati olinda ki? Omusajja yeesesasesa munne afaayo munne ninda kasente aya weegoja ng'addayo emmanju yadda Namundu ng'agiwanzeeko ekiso. Byakunyumiza si mboozi nti banyumiza binyumizi nga mbiraba bwe nti yadda ne Mundu ng'agitaddeko ekiso n'alyoka akwata ebokisi n'ajjamu ebyennyanja ng'akwata kimu ku kimu ng'akikanyuga ku bbaati lya poliisi. Eyo no mbadde njagala nnyo nawo nkutwalewo. We are KCM. Paka mu bus park yalinga emu emyaka egyo gyonna awo awali kati kwaliseero nga tutuuka bibasi ogirinnyo etokota nti wali wagisindikira bibasi byajjanga nga bigenda walinga uzigalajo segalaji za Serwanga Sanyizaani nagenda ne babikanika we wali gapu we bakisindikira ne kyaka kasa kitokota mugirinnyo etokota kuba bwe zikira teri kuba serefu buli mwe bayakusirika ate kifo kifunda kitokotolooza kisimula dru nga tukiyingira ngero omusajja omuganda ow'empisa bannaye musiye mutya bannaye mugamba muti bannaye mukulika entalo zaakaggwa mukulika entalo musajja toyogera bannaye egindi yo wali watya egindi wasigala omuntu egindi tewasigala muntu wano waliwo amanye waliwo atuuka ekikyusa nti kikyusa ffe yewaffe eyo waliwo atya nti Matongo Merere oba gundi wali omumanyi oyo bamutta ewagundi ewabusaana ti ewabusaana nze gyewaffe nti waliwo ekyalo eggambira n'owulizaayo ti omanyi abantu b'ebyalo okusukka ku b'ekibuga oyinza okubeera Makindi ng'omutuuze abeera wali wansi awo ekibuyi nga tomumanyi kuba ekibuga ky'abantu bangi naye ate mu kyalo kyangu okubeera nga omanyi omuntu eyeesudde mu kyalo ebiddako eyo kuba abantu batono baba bamanyiddwa ng'ababuuza ekyalo gambira nange omukyala amugamba ekyekyalo nkimanyi ti waliyo omwami bwati bamuyitanga Boogere Kabalagala Kabalagala tumumanyi yoli gwe nagambye yali ow'Emutungo ti oyo mumanyi nti ayina nno mutabani we bamuyita Dawuda Kyeyune ti naye muwulira naye kaleese naye muwulira nti balina ne mukoddomi waabwe abeera oba bayitawo Kabaloge wataata nabeerayo olw'okusoma nkuvuddemu tutandise tema manda ensawo y'amanda ebiseera ebyo ng'egula 10,000 nga tutema manda oba zaali nsawo 10 na mmeka nga tuzigabana ne bannange nga ninnyanga nkomawo mama yafa buli lwe navanga gyenvudde bweyogerere buli lwe nangirange bweyogerere yakafa biseera nankomawo bweyogerere
akuzaayo olwo yali takyanzizaayo sikyasoma siyenza akyali omuto ennyo olwo nnoonya mirimu yalina ennyumba awo nga ndaga nnyumba ogira obeera awo nga ntandika bipoota n'abagenda okuzimba nga tugenda tuzimba naye ng'ekintu kye neewuunya nga siina mukisa buli kintu kyenkola nga kinamu ekisiraani bwe tuzimba nze gwe balyazaamaanya bwe tugira era nze mba n'obuzibu nga nalemwa okwekulaakulanya nga ne bwe tuba tukola tutya nga nzisinza kukuŋŋanya sene nengula bulangiti oba nengula omufaliso ng'era nsula ku mukeeka awo nakwebika bigoyegoye ng'embeera eyo neebuuza naye lwaki sitereera taata we ono taata lwanga bwe yawulira nti nakomyewo ng'agasaaba gamba nagamba oyo mwana wange era ajja kudda nga ntumya nga nkomyawo nga mbeera ewuwe nga nkwata nga ntwala ku nnyanja twayita Busaabala yalinayo omukazi we gwayagala ngamba oyo mutwala avube nga tulinnya waliwo gye bayita Buzindeere wali kumpi awo neggaba so guno ogwato gw'abano bayirini ogwatta abadigize eyo gye baali bagenda gye nabeeranga era mmanyiye ye Buwunga bwovaawo eggabo obwala obuli awo waliwo bayita Ekisinsi enatwala ntya Ebuzindeere Ebuwunga Ebule gwabo bayirini gye gwali gulaga mmanyiyo nayo nabeerangayo nga ntwala ku nnyanja ng'omukyala akomawo ng'amugamba nkubuulire taata Kasuma nti Kasumba ofunamu mugulire butimba eri wabaayo amaato ag'okupangisa atandike kwevuubira byennyanja ebyesosse omukozesa ng'agula obutimba bwali 7 ng'abumpa nfuna bannanga abalina eryato nga mbeegattako okwegatta ku lyato kyangu kuba obutimba oba oli buba bumanyiddwa nti bukoma wano gwe n'ogattako obubwo era kyangu otegeera nti eno ekyennyanja kifudde mu bwange si mu bubwo oba okimanyi bulungi ekyo obutimba buba bweraga nti obwange era babusiiga kala obutegeera babusiiga ono n'abusiiga emyufu oli n'abusiiga yeero oli n'akola ki naye nga tutega obutimba empuuta ne zifa mu butimba bwoli naye tutuuka wano owange butandikira ebyennyanja 2 ate osanga byaduze nga nze sikwasa nkwasa enjaba ziri mu nnyanja Nalubaale awo sizoni yazo oba zizaalibwawa nga buli yagenze okuvuba mu kifo ky'ebyennyanja njaba ze ziri mu butimba ate we bagikutte ebeera erwana okwetaggulula ebusalaasala ogenda ogijjamu ng'ekituli bwe kiti nga bwe butimba bwange nendabira ennaku ku nnyanja awo nenjagala nsenguke ngendeko ku kazinga akalala nkole ndaba oba nakyusa mu mbeera nenvawo neneeyongerako ewalala nannyini lyato lye napangisa yajja oddinkimako nga ssente ze alaba siziweereza n'alintwalako kyesirerabira nalyako sekukulu ku kizinga kye bayita ekizinga oyinza okkigeraageranyiza omuntu ku kibanja oba ku katawuni nalyako ku sekukulu nga ndi bw'omu bwenti ku kizinga ng'abantu bonna bagenze waabwe kulya nnaku nkulu nga nze siina ngoye omusajja oli bwe yali ajja okukima eryato lye bamulaga akasiisira kale naŋŋamba myezi 4 tampa ssente n'akwata engoye zange zonna n'agenda nazo nensigala mu ppule kuba twali twanika butimba nennengera eryato lye ng'ajja nenziruka nasigala mu kapule nga kalinga kandawuya ke nasigalamu nga ku kizinga kuli kwe tuli emisana buli katikitiki akatemye oba okuba kivu kakulya ebivu ate ekiro buli katikitiki oba okuba ensiri ne bwe watatunuddeyo n'ogira bugizi bwo otta 4 buli ne bwogira otta 5 ng'ekintu ennyumba eyange ekiveera kino ekya bbulaaka okiraba nga kyenneezingamu n'olekako obutuli bw'ossiza ate kituuyana bw'ofuna ebbugumu kituuyana ekikola amazzi bwe kiti n'entotobala nembeera ku kizinga abantu bonna bagenze kulya nnaku nkulu eggaba nengerawo eggaba oba olengerawo bwoti nene bwoba ofa okuleka nga mulambo gwe gulituuka toyinza tutuukawo nga tewulina lyato kati lumu abasajja ne bajja ne batega obutimba awo okumpi awo wendi mu maaso gange omanye obutimba buno obutimba obutta empuuta gye babutega tolaba nayo omuntu ayinza ovuga okuva wano paka Entebbe nga wano okuva awo oyimidde nga mazzi n'avuga paka Ntebbe nga gyagenda okutega empuuta naye ate ngege nga oyimidde ge mazzi
osobola otega ku nnyumba eyo, osobola otega wali awaddako. Ezo gaapu ezisooka ziba za ngege. Kati bali bavuba ngege ne bajja ne batega obutimba okumpi awo, ng'enjala egenda kunzita, siina kyakulya. Ekiro nga mpulira ngenda kufa ne ng'akati kanfe mazzi, nenzija nga ntambula mu mazzi gajja gambuka. Kati ngenda okutuukamu nga gandi mu bulago ng'obutimba mbutuuseeko bali bwe baateze. Tukuyita kuyitako mu lulimi oluvubi. Ngenda nga mbuyitako bwenti, ngenda mbukebera nga buli awali ekyennyanja nga nkijjamu nga nkikanyuga ku ttale. Najjamu engege zaali 9 ku ttale. Ku nnyanja waliyo amakovu gaba bwe gati, era bwe liba lyafa ekisonko kyeyawula bwe kiti, buli kimu ne kiba bwe kiti, nga ge nakozesa nga akambe. Nenkalakata engege osazisa wano awoogi n'ojjamu ebyenda, waliwo awo akaseppiki nenkanikamu engege zonna 9. Ndowooza nassaamu engege y'ogiraba, supu w'engege osobola omukwata mu ngalo bw'oti, era nsobola omukkuba. Zino engege abantu ze bafumba bateekamu amazzi mangi. Engege nga wagiwadde ka supu akatono bwe kawola keekwata bwe kati, n'okwata bw'oti ng'ono supu. Eri atakimanyi nga talyanga ku ngege supa, ng'ono supu gwe nkutte omala mussa ku muliro n'alyoka asaanuuka. Engege 9 ziyidde, siina munnyo. Nali engege ezo nemputa bisupu ebyo nga temuli munnyo ku Krismasi. Kati abasajja bakomawo okutegula obutimba, tebamanya nti nze nazigyemu ebyennyanja. Buli awabadde ekyennyanja ngaffe abavubi otegeerawo waba waseerera, wabawo ebyovu, era tuguyita mukoolezo mu luvubi. Guno mukoolezo baatuleeze bakuyita kuleega. Oli bwajja nabbako ekyennyanja bakuyita kuleega mu luvubi. Baatuleeze guno mukoolezo. Ne bambuuza lyato kye lyayise wano konze saalirabye. Kati bali babona negobera wota wano bagaba naye munyambe muntwale nja bakolera. Ngasajja bagoba kaato nga ninnyanga bantwala ku mwalo gwe waabwe nafuuka mukozi waabwe. Je nava ate nenkomawo. Nina maama eggaba nembeerako wamu eggaba ne tuzimba zimbanga. Myaka kyolo. Tumchenda ku 2. Yali 9 Okay, tutambula. Yali 9. Nembera w'ekisiraani nganze buli kyenkola tekijja, buli ampita jangu kuwa omulimu afuna ebizibu. Nalwerako mupaka sinze ekibogeeyo. Oli nampa ekibanja nga yenze kayanda waayo. Bajja buzendagira kati awolaba ojja simbawo ebijanjalo. Ekisulo no yeetaaga osalira, ennaku zino kikyawo salirawo. Wali ojja tuka baliawo twagala simba nga gwe mulimu gwange nga zino n'engalo zamanyiira. Kaakati mbagamba nkolera bannange mufaliso. No bajja kusa tujja gukuleetera. Sente sijjaayo. Njagala nange bampeeza wamu fune kyengula kuba nalema otereka. Ekintu ekyo kyannema semba. Neneebuuza kiki kye natuuka. Buli muntu gwe wakula naye ali bulungi. Buli muntu gwe wakula ali bulungi nga nze siba bulungi. Neneebuuza nabaaki mu nsi eno. Kyonna mwena bwe tumutuukamu taato yo w'ekasubi. Olwo eggaba nvuddeyo buli gyendaga wagaanyi nkomeyo wa taata mbadde awo ankutta ntutte mu lukoole eyo kyamira bukomero nga nze nvuga amata. Oyo ye kyasinga okunjagalako kumukolera kubanga nkolera bwereere, ebirala abakozi baba bajja musaba ssente. Nga nsobola ovuga amata nenva mu lukoola nengaleeta ebukomero nemmala nengenda mu nsozi ey'ebukomero nengula endebe za lumonde 2 nenzisiba ku ggaali nenzivuga. Luli olugendo nalwo lwali lulinga olwo lw'envugo olw'amata lulinga okuva wano ekakiri paka emukono ovuga amata bidomola 3 ate nodda ng'osibeko endebe za lumonde 2 n'enkya bw'otyo ng'ati olumu ampa amata nengaleeta ebukomero olumala ogatula nengenda mu nsozi nensogga lumonde nengula lumonde nemusogga nemmala nengenda ku luguudo neninya takisi nemuleeta e Kampala neninya nenzira ebukomero nenkwata ntuukawo nno kiro nenkwata akagaali nenkakalakata nenzira mu lukola ku makya nsobola okukeera ate okuleeta amata. Nakola mbeera neegaana. Oyo yankozesa eyo okumpa emirimu nga ndi mupakasi mu nnimiro ye.
olumu namugamba njagala kugula mpale ya jini mpya nange mpulira njagala okunyirirako nange abajja kusala tujja gikuleetera e Kampala konze kale omanyi okuleeta empale ya bbaawe eyamulekawo saizi bweti nga alina gizza ku kyalaani ate jini size empale ze baddamu ku kyalaani nga zino ez'oluwande eyo nenvaayo kakati bwe mbeera mu kibuga mukwano wange omu naŋŋamba Kasumba akagaali okamanyi batema oluguudo Kafumbe road balutema jjo lw'abalamu oluguudo lwavanga no ku Nakivubooti waliwo lwambuka libayitangayo ku Soso Center nga kano kagapu akatema bwe kati kagende kagwe mu Kalitunsi kali tekaliiwo naye ne balutema nga bagenda okukola owino muddamu kubaka owino okusooka kaali ka Bisooto naye bateme wali Kafumbe road abaana bali wali okuvuga omuntu omujja ali mu Kalitunsi omuleeta wano mu wino tubatwala ku Soso Center tubatwala wa Kiseka ate gali ogimanyi nga ntwala mu kibuga ng'olwo eggaali okugipangisa olunaku 13 nga bazirina weebali ng'aginfunira nga ngipangisa mpozi emabegako waliwo ke mbadde mbuuse bwe nva ku nnyanja natuukira ewa maama omu abeera Gabeeyo nembeera awo era nkunyumirizaawo bicubacuba we bityo okugenda ku site kuzimba naye embeera nawo yanyiga nnyo kati waliwo abavubuka abamu nga balina be bayita maama oyo nga bamuyita jjajja naye balina maama waabwe ng'abeera Kabaweeyo nga musawo wa kinnaasi ne kati gyali bambi nga baŋŋamba maama talina gw'abeera naye ate engeri gy'omanyi okukola emirimu ate ku nnaku gy'onyumya ayinza n'okuyamba n'akola kinakujjanjabako abantu wali bangi bajja n'ebizibu abakolako olwo nno abaami abo bafunako omukwano balina muganda waabwe yali alwadde naye nga bonna basoma tebalina agenza mubeerako emulago kati nga nze ndaba sina kyenkola nimbaga nze muntwale mubajjanjabireko kasa mubeera mugenda kubeerezanga obujjanjabi nti nembeera emulago okutuusa omulwadde waabwe bambire yafa naye ne bantwalanga omuntu waabwe nnyo kyenakola baali tebakisuubira eggaba wali nga nvudde ku nnyanja natuukire ewa maama eggaba nkunyumiriza mikwano gyange bambuulidde maama waabwe musawo wa kinnaasi ayagala omukozi ow'omuyamba ate emirimu ngimanyi lwaki sigala n'embeera eyo nja kufuna emirembe ate asobola n'okunkolako n'entereera kubanga akola kuba ebizibu bangi nengenda nentandika okubeera ne maama waabo abaana ate nno mu bubba nga maama tetwagala amanye Kabaweeyo era mukyala musawo era nakola emirimu abakyala bayo ne banneewuunya abo bakabapangisa era no omwana bannange atusinga n'okukola bwe buti yayisiza dde emmere nga nze nkeera nengenda wansi wali yebayita batyaka wankulukuku nengula ebyenda nenfumba omukyere nga nze okola saa mukaga emmere eba yayidde dda nga abakyala bali abo bakyali mu lulogo kwoza ngoye nakolera ddala ng'omukozi nemala era nembeera nga nze emirembe gye nnoonya otutuukako nga gigaanyi neŋŋamba wano wagaanyi era nemala nenzirayo ewa taata e Kasubi nembeera naye kati taata kwe kuguma lumu naŋŋamba nti nkubuulire sinze taatawo maama we waliwo okulimba nti oba yajja ali lubuto lwo nti oba nabuzaabuza naye yajja akulina ng'oli muzaale bulungi naye nkulabiridde emyaka gyonna ekaseera weetaase onoonye taatawo naye ng'atazambuzaabuza nti nze nkuzaalira ddala naawe noddaawo naawe ne bakubuzaabuza nze taatawo yennyini nempulira nga nkubye omuggo omuzibu kaseera malo kisayininga nti si yanzaala nemmanya kati oli ge bangabira ow'ekitintale ate okuba ye taata wange nenkwata ekkubo nenzirayo buto ekitintale jjuko ew'ekitintale nakugambye omu yewe bulemeezi awe waali amaka ga jjajja oyo amakulu nenzirayo buto nembeera ekitintale kasa naddayo embeera yayongera okuntabukako nga ne bontwala kalimu ndwalirayo nenfuna endwadde gya saategeera nendwala kati olw'okuba nali ngenze envubuseemu ne balowooza nalwala siriimu era tebanfaako nnyo nga bamanya ate obwo obulwadde babujjanjaba
nakeeranga nenkima ku mazzi awo nenfuna ez'okungalwawo omukyala afumba ebijanjaalo entamu yakula neewola ne muwogo w'ebibajjo kati osobola okugula muwogo wa 2 n'ogula ebijanjaalo bya 100 ng'abamu babigula ne bagenda eka ne basiika naye nga nze mbigula nga bwe biri n'emiwogo gyange kyekyemisana n'endwala ekyasobola okumalamu amaanyi nti taata yaliwo atali oli anzaala muganda wa taata teyanfaako wadde okuŋŋaama nti antwale mu ddwaliro naye nga buli muntu gwempitako nalina emikwana ekawempe awo walingawo ekyuma ky'emmwanyi ebiseera kawempe growers ngaliwo omulimu gw'okulondanga emmwanyi oyo kase baba n'ebikuti ebiba bipiise okulonda omujja mu bigundi ebyo emmwanyi zitavuddeko bikuti ogende ng'olondamu empeke ng'awo abakyala abasinga gwe mulimu oli yali mukwanuga yali mukyala nga wenkeera neva ekitintale ku bigere nenzija ekawempe ne tulonda emmwanyi ezo kwenfuna ekyokulya nenzirayo naye nga mukomo nna ntambula abantu bansongako oyo omwana omuto obulwadde yabujjawa omwana omuto obulwadde yabujjawa nalaba kituufu nendoba nakufa newabaawo omuwala omu naŋŋamba nkubuulire embuya waggulu eri ku lusozi balina eddwaliro ly'amagye naye tebasosola bajjanjaba abantu bonna ate ku bwereere lwaki tetugenze eyo nankwata ku mukono netuta naye olusozi olwo dulinye eddwaliro li ku ntikko wennyini twagendanga tuwummula era olutuukako olusozi kyova olaba enkambi z'amagye zibeera nnyo ku nsozi eggaba eruzira ekibuga kyonna baba bakiraba wansi era baddembe okkuba bwe baagala enkambi kyeziva ziba ku nsozi munnaye nga tutuukayo bwe twatuukayo ebyaddala nali mukyafu olw'okuba ndi mulwadde nnyo nnyo siina njoleza engoye zonna zendi muziddugala okuva ku kasooka munda siina kiki basooka ne bambuuza nti oli musirikale konze nedda bamala nakwambala giravuز empiso baginkuba nnyimiridde ono tomuzza obukyafu toyina mukyala toyina bantu bo obukyafu nga nziru ekko mubiri engoye baginkuba na wano ku lugonga tebagala kulaba biri munda naye ndowooza buli awabeera ekizibu waba wakifunamu omukisa nali ndi awo ne wajja omusajja omu era mujaasi mayinja naŋŋamba ggwe jangu ngenda kuyamba nkufunira entambula bakutwala emulago naye ogenda kunkolera ddiru gye njagala yalina eddagala ekika ky'eddagala kyayagala naye nga tebayinza kimuwa naye nga nze bwankolera ebbaluwa eraga nti ekyo ekirwadde kirumanza ate ndi mujaasi bagenda ddimpa kati nankolera ebbaluwa ng'eraga nti ndi mujaasi nassaako n'amannya ge yayagala nantwala ku ofiisi eri basirikale be bakola wonna nantwala we baligaba ngaliyo omusajja mukulu ng'era ali mu byambalo magye n'asoma ebbaluwa n'antunula mu feesi bw'ati ate oluswayiri ndumanya asikali polera bugonja muddamu n'awandiika n'ampa eddagala olwalimpa nendiwa oli omusirikale waliwo pikapu awo ng'efuluma nani kikuwa wuuyo mulago gwe batwala nemulaga ali ku mbeera embi mabega eri akasozi ako ng'ova embuya waggulu eyo ku ddwaliro kalimu amakono omusirikale ng'avuge naye navanga ndi mutule ye mabega pikapu navanga mu kasona n'engweri bw'aweteeridde eno n'ensiringita n'enkoona eno paka lwe twakka wansi kakali bwe tutuuka ku State Square nenga naye kati bansuula emulagaani amanyi ngenda fiirayo bufiizi kyenva mugamba nteeka awo nange abangaye kussa mulago konza yalagenda mu wino mbuulire ku bazadde bange nanteeka awo nembaala mukutya kuba taata yangoba yaŋŋamba ekituufu sinze nkuzaala nezijja mpola mpola naye yali akola mu wino enda okulaba mutuuseeko sibeeta nno taata kyava wakyuka bwana nga nakuba ebitulututtu mu feesi zena kyekintu olw'okuba obulwadde edda bwayiwanga nga kyekiraga mbu ndi mulwadde naye nze kye nalowooza we nabeerera mu mbeera ennungi twabeeranga n'ebizigo bye twesiiga ebizigo ebyo nga kasi obivaako omubiri guyuwa nga nze nasifaananika nga ninga mufu yakyuka bwalinanga Kasumba yatya n'abantu okutegeera nti yenze kyava akwata mangu sente mupalina gende eka nzijja n'abaliwo abala tebamanya nti oyo mutabani we kuba nalinga ŋŋendawo nga bamanyi ndi mutabani we nga ŋŋenda nga nalinya naze namuŋŋoona
nga sisobola kutambula kuva Kasubi okujja ewaka naye nga wolinyeze Namungone weekusuula osobola osala bwoti n'otuuka ewaka. Nenviiramu ku muvulo ogwo gwolaba omunene ogugize ettabi. Kati esali ekyemmanga eyo tewaali bantu nga lwo nnimiro z'amayuuni olw'okuba Kisenyi. Naye nga bwe nsobera mu nnimiro ezo ewaka ngwa mmanju nga sagala bandabe. Nenzija nga nsoba bwe nti mu mayuuni ewaka banneekanga nnyingira buyingizi bwe naye bonna beeka naye bagamba Kasumba walwala dda bwoti nga bampa kakeekanga neebakaawo bambi naye ndi awo nga taata ajja ng'agamba omukozi ali w'amateeba ono yeetaaga mulago ti naye obudde nga bugenze tujja mmukeeza gye bankeeza neera ssebo tugenda tutambuza bigere kubanga awo tewali mmotoka tusalira awo n'oserengeta mu Makerere bwoti era twayitanga mu Makerere sere nga Makerere mulimu ekkubo emirembe gikyali mirungi si gino egy'abatemu abagenza batta abaana basomero egireese amagye okubeera nga kati gateekayo zigeeti. Makerere mwe giri mu yunivasite nga muli ekkubo ne twayita paka Mulago nga bantwala mu ddwaliro nga banzijjako musaayi nga babagamba musaayi ki musujja gwa nsiri banga malaria ne typhoid. Okumala bansalira empiso 5 naye nga bakankubako empiso 3 ng'amaanyi ngeewulira nga n'okuddayo nze neetwala nzekka nengenda nga nziramu amaanyi mpola mpola nga ngenda ntereera naye jjukira taata yaŋŋamba nti si yanzaala era n'awaka wonna aga amawulire gaatambula naye siina gye ndaga eri nawulira sijaayo siri waayo. Kaakati nsula mu ddiiro ndaba nkuze bakyaza abagenyi bamala kulya ne bavaawo n'oddira obutto bw'omu ntebe n'oteeka wansi wa dayiningi wensula olumu ogenda okudda nga bakyazizza abagenyi owulira oswala naawe okugwawo naye taata poloti ye nga nnene taata naye waali nyambi nengira nga nzimbayo wano akayimba kakomerera ngira nsulamu nangamba kale kazimbi nenkuba bubulooka awo nenzimba kalumu kamu kalina kafuuti 10 ku 10 nengula ebiveera ntandise ovuga kabayike mu wino nenkasereka n'ebiveera n'ebiwempe nga tekuli luggi era nasimbangawo kiwempe ng'era nsula ku kiwempe nengenda mwino nengula kabulangiti akagula siringi 6 kabulangiti akeera kakutuka nnyo nga wano mukwegolola wano ekigere ne kirinnyamu ngera kuru nembeera awo nga nangirwa baŋŋamba ndi Kanyarwanda. Kaakati munnaaye bwe mpulira ng'ensi enkutteko sitegeera ani anzaala ndeeraba mu ndabirwamu nkulidde ddala obulevu butandise okujja naye kaakati bwe ndifuna bwe ntisa olubuto ndimuteekawa emikisa siina buli kyenkola tekijja neekyawa kati ngenda nange kutandika kwenywera muyenge olabika ennaku olwo enneeyongedde nengezaako omwenge gwa walagi nti bwe naabinywa nja kwerabira ennaku ng'akaawa asajja nga bagumu abanywa walagi ekintu kye nazuula ekijja okummalako ennaku njaga ate abenjaga mu Kisenyi eri be tusiiba tulaba gundi nange mpanfuwemu nga bampa yasooka nempisa bubi nga lulwenjinywa nina okuddayo waka nenneebaka olunaku lulamba ate nenzuuka nga amaanyi sirina naye olw'okuba nti wali mu Kisenyi we tuvuga obugaali nga buli muntu anywa nagenda nkimanyiira nenfuuka muyaga njinywa nvuga bayike nga mpulira kimbuzaabuza ku birowoozo ate ne bantegeera amawulire ne gatambula kati yayiga n'enjaga amawulire ne gatambula. Kaakati mu kuyiga enjaga taata olumu antuma Kasumba njagala kutumako mu Lukoola eyo waliyo byenjagala yalinayo ente bwe ntuuka mu Lukoola walingayo omusajja amuyita Mukasa nga agirina agirima Mukasa nga mugulako eyo 5 bwe nzije ne Kampala bampa gumu kitundu nagenda okulaba nga binfunira konde nno bino bifuna nga bandaga omukazi awo agitunda bamuyita Mama Kusula Kasubi olwagireetanga ngende ewuwe Mama Kusula nina akamaali naye mugani n'akamaali antunuulira nnyo tumaze okukkaanya abala ssente antunuulira nnyo
neŋŋenda n'olulala taata n'antuma era n'enkaleeta kyava ŋŋamba Kaddu omumanyi kunza okakasa kunze simanyi munnaye babafaanana era nali mmanyi nti y'omu nabo bubbi balinga bonguza wano enjaye ate nga bumala ne buleeta abapoliisi ne bankwata nategeera luvannyuma nti bwe bubeera emabega waakyo ne bamala ne bagitwala ate ne bandyamu ssente nali mmanyi ye bwebwo munnaye wabufaanana konze nti nekiggwa kaakati olwo nfuusa owa ghetto enjaga ngifuukidde ddala ddala agitambuliramu nali ndi awo nga nfuna n'omuntu omulala nga ŋŋamba mwana Kaddu ssole ki naye bwe namwetegereza nga simumanyi nga mwana kyalegwe bulijjo nkusanga naye nga mwana Kaddu oba nematirako wematirizi nga onfaanira kyali oyo omwana mwafaanagana konze ti nekiggwa nekiyitirira nga nsanga abantu bangi abaŋŋamba ekintu ekyo kati olumu nembuuza omuvubuka bamuyita Gonza azaalibwa ku kyalo kuno yalinga atunyumiza bakaddu abo kyenva mugamba gwe wamma bakaddu abo mbafaanana atwala bali tobafaanana bali abaana babbi nnyo n'ekitabo yali mubbi bamutira nabuttizeeyo teri amanyi gye yafiira tosobola kubanga obafaanana gwe oli mwana wa mpisa nze obwo bwana mbumanyi taata waabo bamuyitanga Kiviiri nga ne Kakiviiri kennyini kabbi bwakyogera naye nzijukira akaboozi jjajja ke yannyumiza nga ndi muto yaŋŋamba omusajja yali akutta ng'oli muwere ng'agamba yakuzaala kakutte mu mufiire bamuyitanga Kiviiri bwe yaŋŋamba ekigambo ekyo emirembe gyeyongera okunzigwako yaŋŋamba yiyi jjajja abeera ganyumiza omuntu ate si lyerinnya nti oba ssembajjwe nti lyakika Kiviiri kinnyanya niikinneemu ndowooza kibayitanga ti kinniikinneemu ekyali ku oli kyekiri ne ku taata waabano ate baŋŋamba mbafaanana ate taata waabwe erinnya lifaanana eryoli gwe baagamba eŋŋamba naye ekintu ekyo nkoze nti okinoonyereza ekirala ekyanneewuunyisa omukyalo omu gwe tudiringa naye mu byenjayo omu nga ŋŋamba Kasumba nina bwe nazudda wali enjayo okumpi tobonabona na kiboga nti waneka kiri olabawo nti obotera ku poliisi awo n'okwata ekyo ekikubo bwoti naye waliwo akakoonakona bwoti ng'ogenda owetamu so waliwo ekikubo ekiserengeta ekikka mu kibira kisomoka emitala eri wali akaalo awe wali omusajja bamuyita Kiteega namubuuliddeko era bw'onoogenda ojja ssanga akulinze nga mpa pulogulaamu nga ndagirira okumpi wano nga sirikwatangako nga nvamu kakiri nga nkyama walinga bakayemba awo nga akasajja ko kaba katudde katunudde kati mu kkubo eriva eri okulaba abakasoma baako wali okujja nga nkyama nti ye gwe mukyala gwe yaŋŋambye nti naye nagenda okulaba kaneetegereza nnyo nga mpimira yalina nga omukebe gwe gwa langi agutunda kasanvu nga mwatupimira nga ŋŋenda ng'era nfuna luutu endala nga nkomawo nga ŋŋamba munnange nno olina obuvubuka bw'ofaanana bubeerawo olaba ekyo ekikubo ekiserengeta bubeera mitala awo bubbi akamu kajja ne wano ne kanzibako endebe yange ey'enjaga ate bwe nakakwata ne kampangako ekisango ne kagenda kabba embizzi ne kagamba muze nagikatumye ne bandyamu ssente wano naye munnaye singa kaba kabbye ne bakusanga bakukwata wabufaanana nabumalayo bubeerawo mitala neŋŋenda kati neŋŋamba nina okunoonyereza obuvubuka buno taata waabo nga ye Kiviiri ng'ate mbufaanana kijja kitya kati olumu tuba tutudde mu ghetto yaffe nga wayita omukyala mu kkubo bw'akyusa amaaso n'atutunuulira abatudde amaaso yasinga gatunuuliza nze ng'ate bw'asekaaseka ffenna ne twetunulako bonna ne batunula nga abalaga atunuulidde nze naye oyo omukazi yakumanyirawo mukazi we yali mukazi mukulu muwala mutoototo bw'ati kyenva n'ava ku dduuka era n'addamu n'antunuulira nnyo sikize kutte abatudde wali kaakati nga mutuukirira gye baleko nnyabukali era olwamutuukira ye yasanyuka busanyu singa nsanyusa okulaba era dde banaye onkyaye ompitako buyisi ne kajjambo tekyali konze gwani
Tikyogamba tomanyi tinga sikujjukira ti segwe Kaddu konze Kaddu ogamba Kaddu mumanyi naye munaye bamufaananya ntirayirako bannaye baba mukufaananya nsonyiwa nnyo wamufaanana era bulijjo manyi yeggwe naye Kaddu twasoma naye twakula nabo ku kyalo nga neewunya okusanga newumpitako ng'olaga tomanyi konze mumanyi naye bamufaananya omukyala nga munnange Kaddu twakula nabo ku kyalo era tuli baggwanga limu eggwanga lyabwe naffe lyaffe era taata waabwe bambi yabula mu lutalo yali muyeekera wa Kayiira oba yafiirawa kaali kasajja kampimpi keeru bakayitanga Kiviiri kale nze bulijjo mmanyi munnange era bwakyogera neŋŋamba Kiviiri ateeka okuba nina bwe muyita kati ng'omukyala ng'abeeranga omuwendule ng'anyumiza emboozi empanvu ekwata ku baana abo ne bazadde baabwe nagenda okuwulira ng'amannya gayogera aga Kiviiri ate ge gaago jjajja omuntu gwe yakola ki gwe yanyumizaako teyakoma mu kunnyumiza nga bwanyumiza ate nandagirira ddala nti munnange okubalaba oluvaamu ekakiri n'obwetolaba ekidda ku poliisi ekyo kyokwata naye otuuka mu kkubo n'okireka ate n'okwata ekiserengeta ekyalo bakiyita Kikugi awo otuuka jjajja bwe bamuyita Mibuulo abo abaana munnange bwe babeera naye munnange wabafaanana ononsonyiwa ng'amalayo mboozi ng'atambula ng'agenda olwagenda nasigala simatidde konze nteeka okuba ngenda kuzaawuka wateeka okuba eyo wewaffe olwo emabega eri waliwo ke nabuuse bwe nzirayo ebulemeezi omuvubuka oli gwe nagambye bya Katonda gwe nazanya naye amatatu mufunemu ka transport naddayo okwo ng'era ndi mu lutalo luno olw'okunoonyereza nzaani ne musangayo kati omuvubuka oyo olunaku olumu yalina ebizibu bye naŋŋamba mperekeraako ŋŋenda wa Kato nga Kato gwagamba musawo wa kinnansi naye nga musawo omulundi kati nga tutuukayo Kato oyo yali alagula naye endagula gye yalagulamu nange nagyewuunya nali sigirabangako yabeeranga n'akantu nga bw'olaba omucungwa ng'ogufumiseemu akati n'obeera ng'otambuza omucungwa ogwo ku kati akati kayise mu mucungwa n'obeera ng'otambuza bwoti kali akantu bakatambuza bwe bati ku kati naye nga bakabuuza bibuuzo kati bya Katonda yali yagenze kwebuuza ku mukyala walina omukyala gwe yali ayagala ng'amugamba agenda mufumbirwa n'agende wakata amubuulire ddala omukyala oyo ananfumbirwa naye ng'endagula eri eyo ey'ekirundi akantu kano kakwata ng'asindika bw'ati nga bw'abuuza puloosi ono anaafumbirwa bya Katonda akantu kali katuuka awantu ne kayimirira bekku ne kanywera bwe kanywera awo kiba kitegeeza nedda naye ng'ate olaba tewaliwe kanyweredde kati kyenva mubuuza nange neŋŋamba naye kankubuuzeyo akange nti kale nate mubuuza nti nno taata wange oba yaani nga ndaba kinene tajja kitegeera kyenva mubuuza namubuuza nti mwami Kyeyune ye taata wange Oweeri Dawuda Kyeyune n'akatambuza akantu ne kagaana okuyimirira n'aŋŋamba si taatawo kubanga bw'aba yeye kasiba omulundi gumu nga ne bw'okasika n'amaanyi bw'oti tekayitawo n'agamba asiyeyi ne mubuuza nti taata lwanga ye taata wange n'addamu n'atambuza akantu n'akatambuza akantu kaagaana okuyimirira n'aŋŋamba naye si yeye ne ŋŋamba abantu abo ababiri nga tekuli anzaala yaani kyava omusajja oyo antunuulira n'aswata akantu kaako katambuza n'akatambuza n'agamba Abudu Munyolo n'akatambuza nga tekayimirira n'akyuka n'akabuuza Abudu Munyarwanda n'atambuza nga bo kebakebeza nga Abaganda bakebeza zino ensimbi ne kagaana okusiba kyava addamu n'abuuza nti Abudu Mulundi bwe yagira bw'ati We are KCM.
n'obuserengeto bibeerawo, wabula obuwanguzi obwannamaddala okusaba kw'empisa essaala mu ntalo zonna nyweza maviivi. Amanyi agali mu kusaba g'eŋŋamba ssebo, tusabe so tetukoowa kiragiro kya Mukama. Tujjukize Katonda okutuusa nga Yerusaalemi akifudde ettendo, temukoowa tunyweze mwattu amaviivi.